omanyi tugenda kubeera n'abateesa. Shipping oba okushipping omuntu kitegeeza oyogera n'omuntu n'omugambo waaye tweyagalidde n'ebbanga naye nze mbeera mu America, mbeera ku America, so kati kyetugenda okukola relationship eno katugiteeke ku next level. Nkukolere ku mpapula kutwala Nairobi bakolere ku mpapula, nkukolere ku buli kimu. Air ticket of course tewali gwe ba shipping nga ina air ticket. Ero lyo akugamba nti already buli kimu gwe kastonkolera ku bya visa ebisigadde bya air ticket ngenda kubikola. Kati olumala okukola ku mpapula visa agifunyi ngalo kakava ticket. Era ebiseera ebisinga buli muntu gwe ba shipping asooka kugamba nti air ticket ajjegulira. Naye visa bwe mala ofuluma bweti nga bamaze okufulumya board sticker eno gye bateeka ku kibox eriko tracking number nti ekitereke kino kiri ready otambula ng'akaaba awo akabira nti sente za air ticket. Jukira air ticket y'omu America ya bei ey'Ebungereza ya laisi neya wano mu Europe ya laisi, kati ey'omu America eba ya bei. Kati bambi oli gundi bamwitani receiver amanja kubyogerera mu ngero n'aba bitegeera mu bitegeera nemwe muli baddembe mu abagendo teesa okubyogera nga bwe mu byagala. Kati receiver nalabira ddala already yafunye dda gundi, yafunye dda label, bagiyita label. Bagiyita label, I think bagiyita label gye bateekako eno ku kibox na bagendo kishippinga kakuliko ne tracking number. Ino okulaba ng'ekitereke kye kituuka era kakana yekwate kute yenyweza ng'afuna sente neza ticket nga nazazisaamu kati ng'akuleeta. Jukira wabaawo laavu oli ekitereke kyaba akyagala kye yaleese era ogenda okututeekamu ekitereke kyo kiteekemu sente. Jukira bakipimira mu kilo nti kilo bweziti tuzishippingira bweti kati nga n'ekitereke kye oli akyagala. Kati ekitereke ekyo bwe kituuka oba bwatuuka nakiganda oba sekiganda aba ayina ebintu by'alina okukola omuli omukwano, omuli okukola emirimu. Naye ebyo byonna ne receiver tabikubuulirirawo nti bw'onootuuka nti obadde okola ku TV obadde okola ku radio nti bw'onootuuka ogenda kukola ki, ogenda kutandika okusiimula ennyumba, ogenda tandika okufumba. Ebyo byonna tebabikugamba kubanga obadde okola ku TV badde bakulaba ku bukedde oba bakulaba simanyi ku anikati. Saagala muntwale bubi owulira. Kati yoli waba akushippinga okujja eri akulaga nti awo wajjangu tubeere ffenna. Kati gwe mu bwongo bwo because oba totambulangako international bulijjo bakushippingira mu local posta Uganda abakushippinga bulijjo bakushippingira awo bakushippingako n'ogendako wali eri entinda ne bakushippinga n'ogenda ekabalagala manyi mu nnyonyo. Kati tebakushippingangako international. Njagala agenda okuteesa owulirize bulungi. Kati ono gwe bashippinga bulijjo bamushippinga musimanyi bagenze mu nnyonyo simanyi kansanga tebamushippingirangako international bulijjo bamuvugira kagaali buno obugaali bakasuka amawulire amabaasa ku kyalo. Kati bagenda ogenda mu America ebiseera ebisinga abasinga baba balowooza nti agenda kukola mu CNN oba mu CBS. TV y'omu America eri endala bagiyita ABS oba ABC oba ABS oba ABC. Eyo American oba Broadcasting Company eyo yamaani nnyo mu America eringa eriroko. Kati baba bamushippinga mutwala London ebiseera ebisinga abamanyi nti agenda kukola mu BBC oba mu Sky News oba simanyi Sky TV bayina ziri awo e London awo. Ebiseera ebisinga ye kyabalowooza kubanga tagendanga kutabeeranga ku international. Ekinene nnyo abaya baali bamushippinzeeko ewalawalako eba Dubai. Ate ebitereke by'e Dubai obimanyi
bituka babitize bakikutte mudda naye nga kino ekyaddi ekyere ekigende London oba ekigenda mu America kiba kyakabi kati kyo baba bakisirinze dda bulungi nga kya ssente kati owulira kati ebiseera ebisinga abamanyi nti agenda kukolawa mu BBC tiabwe natuuka era ebiseera abatanavaayo bamugamba oli receiver mugamba soko okoleki kibayita CV ukoze ku TV emirundi emyaka 12 wava ku WBS nogenda ku NTV nova ku NTV nogenda ku NBS nogenda ku Urban nga bumanyi bu TV bwabwe si mu bubi kati oli nena awandika yaluza nti mu America ajja kukola ki kujja n'oluzungu nno nalondo manyi terunsumbwa munanga bamutikka mukisa mulungi ng'ekitereke kituuka bulungi either kya Nakiganda oba kya Ssekiganda ng'ekitereke kituuka bulungi nga bakirisiivinga nga bakikebera nga balabira ddala ekitereke tewali yakitozeetoze tunira solotape wonna basibe bulungi barcode zonna ziyitaba bulungi mamula risiivinga ekitereke kye kati Ssekiganda watuuka nga munnaffe oli bwe mwamulabye kale njamuweerako buwezi example naye omulama teguli kuye ennaku ezisooka 3 bakusanyukira olunaku olusooka lwo ate bakusanyukira nnyo either bayinza n'okuleetera ebimuli nga bakulisiivinga bakuleetera ebimuli ogenda otuuka ewaka obadde onywa mu kawalagi nga bakategese dda bulungi kuba bamanyi kyonywa bakategese dda bulungi osanga enkoko bagitadde dda mu microwave yonna ebugumeeti so ogenda okuva bwoti ku kisaawe ku airport ng'enkoko yakulindiridde dda n'olya obuliri bubaawo bwe baba bakushipping ddala ng'oli yakweshipping ddala nga bintu bya ddala biri serious n'obuliri oyinza n'osangamu obumulimuli mu kitanda nga mulimu obumulimuli babuyiyeeyoko bulozi nga batadde nakombu welcome gundi ne batekaka ebigambo naye nga biri mu roses nti welcome my love okitegedde era olunaku olwo olusooka musanyuka nnyo n'obuko obukugwamu jukira baba bakushipinze dda baba bashipinga bakanyuga eno ova mu nnyonyi eno ddamu eri kati otuuka ne bakuwa ku masaaji okakkana n'okwekalakata olusi mukoze ki mwekalakase onyumiddwa olunaku olwokubiri nalwo luba lulungi bakusiibuza kiss hi baby ki America tofaayo ekikulu watuuse ku Lwakusatu ne ku Lwomukaaga nja kulambuzaako nga ndi free tofaayo nkuyiseeyiseko mu kibuga kati kola osiiba waka olunaku olwokusatu era n'osiiba waka baby tofaayo ku Lwomukaaga nja kukutambuza nti watuuse Lwakubiri ku lunaku olwokuna era osiiba mu nnyumba kati mu nnyumba oba okolamu ki era osiiba okuba masimu gundi natuuse kakalamu natuuse kati wendi wano naye oli yage ate nani akuba essimu lindako bateesa mulijja mulindako kati osiiba okuba ssimu nga Nakiganda yagenze mu nursing home okola ne Nakiganda alina omukwano guba gwa wiiki ebiseera ebisinga guba guwangadde nnyo guba gwa nnaku 8 kati Nakiganda bwakomawo bwakuba kiisi bwakufumbira kati ate olina okubanga wazze n'omulondo obeera muyaaye bw'obeera muyaaye olina okubanga wazze n'omulondo osigale ng'otambulira ku peesi yemu sigambye bonna njagala munkootinge bulungi kubanga bw'okenderamuko ku maanyi ng'ate n'olijjukira naye aba akendera amaanyi jjukira ova e Uganda olya nnyo simanyi oba lwaki be bantu be bashippinga baba balya nnyo akadomola k'amata okanywera mu nnaku 2 omugaati Nakiganda abadde agulirako ennaku 4 ogulira mu lunaku lumu olya mafini amakoloni ogalira mu lunaku lumu kati oba olya nnyo jjukira wamanyira eri emmere eri ekwata ennyo simanyi esiba olubuto simanyi chapati n'ekikomando bye wamanyira kati ate eno tebiriyo kati Nakiganda ali wali yataddeyo noodles ze simanyi yataddeyo spaghetti olya buli olya nnyo onywa nnyo ate onaaba nnyo osiiba waka osiiba olaba TV kati ebyo byonna bitandika Nakiganda atuuka n'atandika okukumanyira kati bw'aba ageze eri ku mulimu nagamba
onno tugenda kubeera naye jukira wano waba kushipinga abeera excited nate agenda okulaba olya nnyo agenda okulaba amazzi onaaba mangi agenda okulaba TV ogisiibyako agenda okukomawo firiji wagisse jukira muba temubimanyi eri gye mukola esimanyi mbu nkola ku TV nkola ku radio Uganda oba tomanyi kozesa washing machine kati wano taliwo na kiganda weetumiikiriza agenda okoma mu microwave wagisse atandika okunyiiganyiiga olya nnyo otandisa okutta ebintu agenda okugira bwati aka TV waginyize kalimoti epesa lisigaddemu liremeddeyo munda ebintu obitta ziganaga eza sexy amumanyidde sexy kale siganye wana abadde mulungi nalaba alinga tanso okugwako emirembe na kiganda jja kati kolo takusiikira maji olwo mulimu ennaku 8 kolo takusiikira maji kolo takusiikira maji era akusina nagamba amajina wali osobola okwesiikira you can make eggs olwo no atandise okubuulira naye tagala nnyo of course kubwatuka you can make eggs for yourself osobola okukola biki awo ng'omanya amazzi obanga ogiraga mixing buli kasitata niko kugamba okumixing amazzi aba ategeeza nti tonaaba nnyo mazzi mixing amazzi awo simanyi ga mixing bulungi simanyi omala n'ojjako eri simanyi oli asula waggulu atandika okunyonnyola emboozi naye nga ziri awo nga ziraga nti naatera okukwatulira anange muve ku Kaiys ekikulu bwe tuba tuwugira bino ebintu kati Kaiys yakoze eki bino ebintu byetunyumya birijje nno kati munnange muwekisinga 2 bw'obeera teweeyisiza bulungi nga nena kiganda akyali mudde awo we bakwatulira nti sebo olina okukola nti era McDonald's yeetaaga abakozi n'ogamba maama nze abadde akola ku Bukedde Farmer ku biiti embuutukizi simanyi simanyi biiti abadde akola nze ku ddembe nze ddala nyambala t-shirt eriko ka M1 t-shirt ebeerako ka M bwakugamba nakiganda okimanyi ebyaddala you know honey you need to work you're not gonna just stay in the house bulungi asoka nakuweza ka message nga akoma honey we need to talk inagamba you know wano ku America this is America omuntu alina okukola tine wangamba ogenda kunfunira omulimu ku Boston TV honey the English tini wankakasa nti oluzungu lwenjogera mu luzungu lwa Uganda munange si lwe lumu kati omulimu gwansubiza ku South simanyi South East London television you know the Americans they are looking for jobs as well Americans they also want to awona siganda lwakuwulira amazima mbuki muna America benyini nabo baagala kola ku TV tiwansuubiza nsobola okukola simanyi anikati ku CNN jukira ng'oli Bindeba bwe yali agambyani Remi inti asobola okumufunira nti basobola okukola simanyi live wire ku CNN kati bwe baba bashipinze omuntu bwebekyo kati sekiganda alwawo okukkiriza nti kye bamugambye ekyokola mu McDonald's oba agendayo ze ebintu abeerenga baby Ferrari alwawo kikkiriza abalooza bya muzannyo hane biki watu omukazi namugamba no when we come to Uganda tuba tuze kulya sente nakusanga mu governor we met in governor you know here in kwa America tukola shift nakiganda natandika okwogera shift zakola bwenve woli omukadde Joanna ngende omukadde Liz wenve omukadde Liz then ngende but I do a lot of work I'm so stressed sagana kwogera kolo tebezina kolo basula bayomba we bakayana kolo tebezina tebafuna naka sex so kempu mulena tukyali kukwanjula program tennatandika
tukyali ku shipping omuntu gwe baleese bakujje Uganda olinga kitereke owulidde bakujje ekyaddondo ng'ekitereke abamu sikugamba nti buli gwe bashippinga biwunzika bityo nedda abamu bikolera ddala ne babeerera ddala happy ne twogera jenno abamu bintu babeerera ddala ne baakalira ddala oli n'ayagala ekitereke kye era mpaka kati bakyali n'ebitereke byabwe beeyagalira ddala kubanga ebitereke byali biwuliriza ng'ate ne bali abaabireeta nabo tebaabiteekako nnyombeera kati ebiseera ebisinga waliwo okuleeta ekitereke nakyo ate ne bakikuteggulako beba owulira nti emigugu gibula omugugu gwange naguleeta gwabulidde mu Kenya Airways naye ne Ebulaaya gyebiri n'oleeta ekitereke kyo oba wakakikwata bwe tonnakisabuukulula omuyaye najja n'akibba beba owulira nabadde ngenza okukola I came back ng'ekitereke kyange kidduse ng'olwo Ssekiganda yadduse nga just yabadde ayagala bwagazi kutuuka Bulaaya neefuulira ddala bw'ati n'omutegeka n'omuteeka mu kibokisi n'omuteekako barcode n'omuteekako lebo n'omala okumutuusa wali eri we baopeni n'omujja bw'oti mu post office oba mu DHL oluba okukituusa bw'oti nga bakitegula abayaale ogenda okukomawo bw'oti ng'ekitereke tokyakirabako wano tewali sympathy tewali favor kati nagambye ekitereke kikola kuba nakiganda ne kikola ne kuba Ssekiganda kansoke mpulize ku ndowooza z'abantu tulyoke tweyongereyo mu maaso olit Lini Love Kalungi, how are you doing? Ogamba otya? Fortune Kabuleme, how are you doing? Tambuza video, weereza stars. Likinga, sharinga, followinga, subscribe. Unwrapping packages. Facebook settings yakoze etya? What is Facebook? Yakoze etya? So, okay. Daniel Dungu, thank you so much for supporting. Yes. Kama ngambye pregnancy. Pregnancy kintu kikulu nnyo. Naddala muntu nga weereetera omuntu pregnancy kintu kikulu nnyo. Naye ate waliwo abantu bali careless. Nenga pregnancy okufuna olubuto ekitereke kyo nekijja nga ati kiri lubuto. Kiba nno kirungi. N'okwebeereramu n'ekye bayita empisa. Ekitereke kino bwe kijja nga kyabadde bakibriefings abayaayi. N'atuuka bw'ati n'amanya kati nakiganda ndeese n'atuuka ng'afumba. Gwe ekintu kino olinza okiraba ng'ekintu ekitono. N'ebintu ebyo biyamba nnyo nga badde bakushippinga. Ssekiganda n'atuuka nga bakatuuka bw'ati n'atuuka ng'afumba. Ssekiganda n'atuuka nga akwata vacuum cleaner cleaninga awayala obuliri. Kuba jjukira nakiganda abaakuleese olwedde ye abaakola. Kati gw'otuuse okera bukeezi kukubera masimu bakakalaamu. Eno bw'okuba essimu okubira Jenkins. Eno wakatuuka bw'oti ate eno osiba ku gundi. Osiba ku TV. Toli serious. Tofumba chai ebintu byolaba ng'ebitono ebyo ebikyasinze okubuusa abantu. Tofumba mmere. Ebulaaya olina okufumba. Oba wali okola simanyi ku gundi ku NTV wano olina okufumba ku Bulaaya. You have to cook. Ntibagala kubimanya. Olaba oli omwana yanzizaamu nnyo amaanyi. Omubi Masembe yakwatiddewo ekigundi n'ayoleza naye Mubi Masembe gwaliwo mumanyi.
engeri gye yakolangamu kugundi kubukedde nga ayita wali eri mu kibuga ne bala mu Masembe ne yabagenza okuwonzika nga alina okozesa wani agijeko amagumba awo kakasiza nti bisi bya muzanyo Nakiganda yamushipinga Nakiganda yatuka n'amugamba nedda oyina okukola you have to pay for gas ekisoka olya nnyo opama nnyo oyina flashinga nnyo amazzi gagenda balangira wano batuuka ne bava mu mbeera Nakiganda n'akulangira n'akulangira nga bo flashinga nnyo nikiriya mukwano Zeda Black Dutch okitegedde Black Dutch ng'obadde obuzi badde buze obumanye bitabo atakati eno sama nayingiddewo katamba tulifuliwa kimunye naye nga webale kuweereza abantu tukyaweereza tukyali ku ntandiko oba gwe tubuulirira ye waali kuba mbadde nja amweka package kiriya ndowooza yeeno kakati omwana bano ebitereke byaffe kale ffe katugambe ekitereke kyaffe nga obadde okinnyonnyola kirina okukera ku makya kati waliwo enkola empya eri eyagundi yali ejija history yalinga agamba ayagala ka oyiro kati alina okukera ku makya n'amugamba tugende tushoppinge ono bamuyita olive oil kati olive oil oyo bw'akeera ku makya alina okumuteeka mu giraasi n'amuteekako mu microwave naye ate tayaka giraasi wabula tayona microwave wabula atekamiwa mu microwave wangi tayiwa tayasa giraasi ate tayiwa mu microwave olive oil kubanga alina omubugumya esekendi 2 tasussaamu kuba wanaweza esekendi 5 oyo aba ayonoonese kuba wanaweza esekendi 5 aba agenda mufuyiwa alina oteeka microwave mu giraasi n'amubugumya seconds 2 naye alina kuba kati omanyi ye engeri gye yaba ekitereke bwe kiba gyakava e Uganda kiba n'amaalo kati kijja kuddaawo kireme okusetinga microwave esetinga seconds 2 mpulira kati oyo oyiro alina okubanga olumala okumuwa breakfast kuba yagize n'amatooka ago wanunga wakatandika n'obba n'empisa kubanga sebo interview yani kulema ne bakutika wiiki 2 ezo zisooka okitegeera mpulira olumala okulya bulungi alina okumugamba kakati mami tugende nyina olive oil osetinga eddakiika ezo n'agenda n'amusiiga bulungi nnyo kuno ku bisambi ku mabeere ago n'amusiiga n'atandika okumunyiga mpola okumala essaawa nga 5 nga ekitereke nga kyekimusiiga ekitereke kirina okukola ekyo kirina osetinga bw'atasetinga ddakiika ezo jjukira oli oyiro ayonooneka kasita ayitaka zina kuba seconds 2 sigambye na ddakiika 2 so kati awo n'asiiga okumala essaawa 5 jjukira eno summer time tewali byakukola muli waka kulira kisinga ekitegeera kati awo n'asajja okumala essaawa 5 kati ey'omukaaga walina okwasaganyiza nze nnimiro gwe faama okitegeera mpulira bulungi Black Dutch so kakati awo olumaliriza n'awumulamuko katini olina okufuna oba yazze ne zino ezirima enkumbi zaffe kakati yeye mukyala simanyi ebintu ebyo bw'aba tabirina asobola okubira nonyina ba Dr. Kansiiwa simanya bano babifeerifu tujoze enseno kubanga kati ze tujya mungambako nze ngoba nsobola kati gwe nkugobye genda ekitegeera awo abaana tebalina oba ntandike but all in all tulina bakojja Kansiiwa tulinawo kojja Bashiri atali no Basirizo eyatulyamu olukwe naye tulinawo abalala bangi so kati abo bayinza omuweereza enkumbi mu bwangu ababula kati gwe wali oshipinzeeko omuntu nze namushepinga waneno saamugoba Sekiganda yali ejjazunga waneno tena na wasula Sekiganda mutadde wano Sekiganda emirimu yali agikola bulungi naye omanyi Sekiganda ne bamukati bino byogambye nti nate omuntu n'atandika okukwata mu kitereke kyo wamuleeta ne batandika okumukwatamu Sekiganda muleeta ensi yali emukubidde namupanga mwene ensi kati musanga talina wasula talina najjadda ne kansi emugobye mu nnyumba
Akati nankola ntina ngamba sekiganda ono kamulete muteeke ewange nga muleeta nga mugamba naye zogola bannakowa kwa mutima gwamenyeka kumacha kero fumbe nga hasekiganda gwe yakawunga yakawunga na katika kyandi kumutonera kwa namugoba mpulira yalinga gwe bulungi akawunga akera kumacha nagwe yakawunga kwanza yanya akawunga n'amatooke nga afumba bulungi nyo sekiganda nga ye baba tamanyi ono tamanyi dole y'ebyayi nga ye yakolamu nga wakale nnyonyonyo naye sekiganda ku kamiliyoni yali azze waliwo ekiwala kyali kirina Uganda bakita na Rebecca tekyamutikula kati sekiganda ono kati bakyamukwatamu nembasanga ne mugamba gwe nga mwetunuulidde nnyo nga mwesemberedde nnyo nga mwekwata nnyo mwekubisa serefi mutya kati sekiganda mubuuza naye nga mugamba kati gwe nkugobye naye nga yali muyulize ng'akeera n'ayoza obupale n'alongoosa n'afumba akawunga n'ebijanjalo n'atokosa nga musanga buli kimu kiwedde nze olwo nno ngize kusomero musanga namugamba singa nsanga tayozezza singa nsanga taterezezza bupale singa nsanga tagwekeza akawunga oba wadde amatooke musibirako naye kati kwa kamiliyoni gye namuleka kamiliyoni sekiganda oyo yaddamu nanjesamira nkubire singa olujjukiro okimanyi nti katwanyigawo omuzungu kati wateekawo omuzungu kati laba nno bano bashema bawuza mbu nno nimba simba bino ebintu byenjogera nsobola n'okukwata bayibuli bwenti ne ŋŋamba bayibuli yino njogera byenjogera nga bituufu bino ebintu sirimba sekiganda namugobera kamiliyoni onyumiza ffe kati sekiganda ono ku mirimu gyonna gye yakukoleranga nze omanyi nze nnyina kye bayitamu okunuga nze sigatikibwa na musajja mulala sobola nakungattika na musajja mulala Franka sekajibo sikulimba kati nno nze namugamba nti namuleka ku kamiliyoni era gye nabaleka era yajja nankubira essimu najja naŋŋamba bannayenze siina gyendaga oba sente za kamiliyoni ekyo ekiwala ki Rebecca kyekyazimuwa ne mugamba sisobola kuzza gwe nkugobye first of all bwe naveeyo nalina ennaku yange nyina obusungu nenfunamu awo depression ekitereke kyange bakikuttemu nengamba kati ono omwana akutte mu kitereke kyange anjagaza ki bannaye anjagaza ki kati awo nengamba kambe ku gundi ku kiterekesho nenkivaako naye kyajja nekikaba amazima era kyamaliriza kigenze kineeyo gye kyagenda nga bw'ogambye mu KFC nagendera okukiraba nga kitandise okupositinga emmere nga kigamba ennemmere obanzibeko nga ndaba status zakyo nempulanga ne status zintame nenkibulookinga nekigenda nekigamba ne taata waakyo nannegayirirako nakigamba sikizza nga mutaata waakyo ali muno mugagga seba alina sente be bagagga abanene Uganda gwe nze lwakuba bano abaana baano bawoza mbu nno nniima kati kati mwana gwe naye all in all kati muganda wafoyo omulama gwe tubaddeko gwa kuleeta kitereke ky'okuviira ddala eri mu Afirika toleetangako kitereke nze kitereke nakijja mu kibuga ekimu nenkireeta mu kibuga ekirala naye kyannemerera eyo laavu sikyagisobola giina eyo etika ekitereke okuva e Kampala nkireete bakisokoole sisobola naawe nze mbako ekikyamu sisobola awo nnyo obutwa n'enfa kati gwe tosobola kutika muntu okumwejjira eri nze sisobola nkugambye awo nnyo obutwa n'enfa kati naye nga kyali kikwasaganya bulungi emirimu buli kimu kugambye yalinga akwasaganya oyo oyiro nga apime sekendi omanye zino microwave zaffe zikola ki ziyigira zitayiminga nga olugira sekendi weekend Saturday Sunday mbeera waka ng'ekitereke kikeera nekifumba nekijja obugoye nekibuuza mbambi kyalinga kigulagula nekigula bukya nomanyi kale ng'oluusi mbeera awo neŋŋamba kantu kyakawunya obulungi nekindeetera perfume akawunya obulungi nekikaleetako kakireeta nga kikola emirimu ekitereke kyalinga kikola emirimu kyajja nenkumbizaakyo bulungi nnyo kyakola buli kimu naye kyakigobya kungattikako buli we kyali kirima nga kigamba muyenze ennimiro gwe faama nze nnimiro gwe faama ne mugamba oke naye ekyakola Rebecca ebintu bino bituufu bo bayinza n'okuba bampulira kubanga okuva ku kamiliyoni lwe yajja olunaku olwo naye ngoba
kubanze tebangatikana basanga bali muziserefi nengoba naye nga kumulamwa inze kagwake ketonye nnyo obutwa bw'emmese n'enfa sobola kutika kiteeke kijja Kampala ntika muwala wange era we tumufunira nga muleeta wano naye abasigadde sisobola oyinza okufa depression. Tweyanziza nnyo katuulize ne kwono. Halo. Ogamba otya papa? Ndisitedde omulamwa gwe tuliko ogutegedde. Ngoba oli ku live? Shanze. Bade manyi tuli mu byaffe nedda akanveeko. Mu byaffe bitya? Like mbade manyi like I'm calling you directly nga twogera ebyaffe. Ebiri wanze naawe biki bye twogera? Like oh God. Like nga twogera ebyaffe about the events of bikiwe bityo nenga tebiri mu bino ebintu byamwe bya Facebook. Anti obadde ogamba biki bye twogera nali njogeddeko ddi naawe biki? Bali kitujja kwogera nguleko oba oli ku live then it's okay we can talk later. Sibitegeera nti nze by'oŋŋamba tuli ku live. No, we shall talk later. Nedda bya live nedda paana bapa tujja kwogera nga tuli ku live. Tugenda kwogera ku ki? Lwaki toteesa? Tofa. Teesa. No. Simanyi bye muteesa. I don't know anything about Facebook bye muliko. Tubadde ku mulamwa nti omuntu yalireese omukazi okumujja e Uganda n'amuleeta Ebulaaya. Osobola omujja e Uganda n'omuleeta e Bulaaya. So kufuna oddemu ngali Uganda n'omuleeta e Bulaaya kubanga abakazi e Bulaaya abasinga like abasajja kati kino nkyogera just ku basajja bonna. Abasajja b'e Bulaaya abasinga bakola ensobi. Yes. Bagenda ne bafuna abakazi wane n'empaka naye banabeera naye nga tebayagalana nga temwagala ku lo naye nga just amwagala nti kambike mu kino ekintu naye nga ate ogenda Uganda n'ofuna ddeemu oba ofunye ku lo fiiti noga nti ddeemu wange mwagala nnyo. Abakazi babadde bagamba wano nti we mubatuuse e Bulaaya mubakozesa nnyo emirimu temubakkiriza kutambula wadde okwetaaya mubafumbisa emmere. Richie nawe okimanyi bye tebiriyo just kwekwasa omuntu abantu abavudde e Uganda batuuka wano eno kye basooka okufuna bafuna gundi bafuna bafuna ebigurupu by'ekibiina eby'abakazi nebabulira basomera amateeka gaabwe. Kati wali oshipinzeeko? Nedda. Kale kankuleke tusigale nga tugenda n'omulamwa. Kuba ku simu eyo ayagala okuteesa tusobole okuba nga tuwuliriza. William Washington awelizamba naye oli abadde n'atutwala misinde envuga gya MC wangi sebo nkulamusiza sebo webale kusomesa nsi kale sebo William Washington kantwala omukisa guno okulamusaako bannariyo family bonna sebo okuva amawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna mwebale kubeera ku real life family. Yes, era nange mbeyanza. Era okubeerawo kwammwe ku real life family kutuweesa ekitiibwa nga ffe bannayuganda. Yes, sebo. Abali bawangayira amawanga ag'enjawulo. Nze nsinzidde wano Durban mu ggwanga lya South Africa. Yes, sebo. South Africa namwe mushipinga. Sebo nali munnamawulire nga nkola ku WBS television. Video etandise. Mwangi. Sebo era nze omusebo kube bashipinga. Bakushipinga. Actually tebashipinga bushipizi sente zaali zange ezandeeta wano. Naye nalimbibwa nga womanye era abantu we balimba nga bali e Kampala awo beefuula kye batali. Yes, sebo. Mpulira.
ebikazi byefuula ebyakabyawe Uganda ne kipangisa amaduuka ne kyefuula nti kisobola China bisobola China eyo oba omusajja najjaawo yefuula nti ye nanyini site eyo kitegeera kati gwe nolowooza nti owaayo omuntu yakolamu mpulira kumbe musajja watu naye talina wadde oluusi n'ezo gundi ezo property zaaliko oluusi bamutaddewo nga gundi nga supervisor. Kati ono omukazi yakushipinga yakugamba ki? Yankubaganya nti eno nakyala w'amaanyi nnyo musuubuzi omututumufu era ayinayo n'ennyumba era nja tuuka eri nga nkola ku gundi ku TV ya wano SABC 1 ne 2 nzimanyi SABC South African Broadcasting Company corporation Badi jukira Uganda nze nkozeeko ku CBS jena training ira nkozeeko ku Subi nkozeeko ku NBS nkozeeko ne wa mukulu wava muno ne ku radio y'obusiraamu Voice of Africa mpulira sebo kakati of course nasooka nembeerako ebuwarabu nagendako ebuwarabu awo era ekigendera ky'ogendako ebuwarabu awo nali Doha Kata nga njagala nnyo okukolera Al Jazeera television wangi neegombanga nnyo okukolera Al Jazeera eryawo Doha nayitawo eryawo Doha bwe nali Doha awo nali nkola mu security company emu nga mikwano gyange egimu gikola awo ku Al Jazeera mpulira eringa gimba senamba nayitawo bagigadinga eriko amagye tosana kuyimirirawo oli mutuufu nnyo naye okudda ku mulamwa kirungi nnyo okubeera n'omuntu wo e Uganda oba mukazi oba musajja n'omuleeta mu nsi ensuubize gy'oba owangaalira kubeera ekisinga obukulu oba omwagaliza kitereka oba okyagaliza kituufu oba omwagaliza naye ebiseera ebisinga mu kwagaliza okwo omwana wamu n'omuleeta okuva ewaka n'omutuusa ku Bulaaya w'oba omuleese oba omutadde Amerika oba omuleese Bungereza oba Germany oba wa n'omuteekako amateeka agayitiridde mukazi wattu emirembe ne gimuggwako musajja wattu emirembe ne gimuggwako n'omugaana emikwano n'omugaana okutambula ne ssente obusente mu nsawo okubeeramu n'akasente newankubadde aba afunye omulimu ng'akola osobola omuteekako embeera n'abeera nga tafunamu n'akasente obusente k'abeera nako mu nsawo nga tomukkiriza ekyo kikyamu oba olina okusasula amasannyalaze mulina okusharinga bills ebintu by'Ebulaaya bwe bikola bills I understand bills osobola ozisasula naye omuntu eyakajjoobuzi tosobola musasuza kuteekawo mbeera omusasuze amasannyalaze omuntu oyo aba talina kyalina musajja wattu oba mukazi wattu oluusi ne ssente ezaamuleeta ayinza okuba nga yateekawo ku ssente ezaamuleeta nga ffeeno mu kifaananyi tulaba nti gwe wamuleeta naye nga n'oluusi yateekamu ssente ezaamuleeta gwe just gwe oyagala batukubira engalo okitegeera ekyo kituufu alinza okuba nga yakola ku visa naye nga kya transport yereeta air ticket gwe wagisasula gwe wasasula visa fee gwe wasasula buli kintu kyonna nga just alina contribution gye yakolako naye ng'ate ye bwakutuusa eri ku beesa ate n'ateekawo embeera n'alaga nti buli kimu ye yakikola kati ffe society abatunuuliza of course tuba tumuwa credit oba okitegeera kati golooza omuntu yali maze ebbanga ki gwe baleese ng'ekitereke okwetereeza bamuwa ebbanga ki Lowooza omuntu at least yandiweereddwa emyezi ng'esatu oba emyezi 6 omuntu oyo aba ategedde ekyokukola n'ekyokubiri omuntu kirungi n'omubuulira nti munnange gye nkutwala kiri ABCD naye ebiseera ebisinga omuntu asobola okulimba n'akushipinga n'otuuka ku gulawundi toyina kyomanyi kiki kyo takuwadde orientation takubriefinze kiki ogenda kukola kati n'otuuka wali ku gulawundi musajja wattu oba mukazi wattu bwana akugamba nti tojja kukola kwa Al Jazeera tojja kujja ojja kujja
obanga ddala oli willing kubanga nga mukulu gundi bwe yagambye nga Jenkins Mukasa we yayogedde ebitongole ebimu oba abakozesa abasinga ku ewaka eyo mu nsi yaffe gye tuva abakozi babawa ssente ntono oba tewaliwo motivation emala okitegeera omuntu ayinza okubeera ku mulimu okumala emyaka 5 tebamukuza okitegeera ssente zaaliko ntono ze bamusasula ntono kati weyabayo omuntu oyo nga oba oyagala oba toyagala kkiriza oba gaana omuntu oyo aba si musanyufu akola of course society emulaba naye nga omuntu oyo si musanyufu okitegeera kati eno gye bamukiipingidde olowooza abaana amalako gwe mwamu ndowoozayo ayina kukola atya ebiseera ebisinga omuntu waba amanyi kyayagala aba asobola okumalako kubanga ebiseera ebisinga omuntu oyo gwe bakiipinze ayinza okuba alina obuvunaanyizibwa ewaka yalabirira bakadde be yalabirira baganda be ayina abaana ayina omukyala okitegeera ayina ebintu ebyo ayina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kuba obuvunaanyizibwa bwaffe bwawukana okitegeera naye nga okuwumbawumba n'oyo yennyini gwe bashiipinze ng'abateesa abalala ng'omuteesa avudde waggulu bw'ayogedde oyo gwe bashiipinze naye alina okwebeereramu alina okuba n'empisa kikulu nnyo omuntu oyo akuleese olina okumuwa empisa naye ate oyo gwowa ekitiibwa ate naye talina kutwala nga ki talina kuyisa mu maaso ng'omuntu atategeera okitegeera ababashiipinga bagamba musiiba nnyo nga mulaba TV temwagalirako ddala kukola bwe bagamba emirimu ginyooma mutandika kuba lifaalinga ku TV ze mwali mukolako kati nga gwali akola ku bwe bakugamba ogenda mu Burger King okole otandika kuwoza ate nze nali nkolera BBS era njagala kukolera Al Jazeera obumu ku ethics z'amawulire ezimu ku ethics z'amawulire oba emirimu si mawulire gokka n'emirimu emirala waliwo kye bayita flexibility okukyukakyuka n'embeera y'obudde okitegeera so omuntu ogenda bagamba nti omusajja kiti kya muwogo mu Luganda omusajja kiti kya muwogo gy'omukanyuga gy'akola ki gye bakikanyuga simanyi gye kikola ki so omuntu asobola okukyukakyuka n'embeera y'obudde okitegeera so omuntu osobola okyukakyuka n'embeera y'obudde okusinziira ku objectives zo kubanga oba wataddemu ssente zo ng'oyagala kutambula kugenda mu America kola of course bw'otuuka mu America tojja kutuula awo ogambe nti sijja kukola kuba okimanyi nti okufuna ssente olina okukola okitegeera naye for example omuntu akugambye nti olina okuddayo okusobola ofuna wano ssente olina okuddayo okusoma okitegeera naye ate takuwadde na transport akutwala genda ku ssomero okitegeera mpulira kyokka musajja wattu oba mukazi wattu ensi gy'olimu engwira ensi gy'olimu mpya ku ggwe tolina ky'omanyi tomanyi ne ku ssomero tomanyi omuntu oyo alina okutwala ku ssomero atandise okwekaanya agamba nti nze nina ebyokukola okitegeera nina ebyokukola bw'aba muwala yamaze dda okwebakako yamaze dda okukozesa bw'aba musajja wattu naawe yamaze dda okukozesa okitegeera kintu kiswaze ekyo ndowooza tulina okulongoosaamuko ate ekisinga okuluma kikino abakazi abakulu beekakaatika ku bavubuka abato ate ne babakozesa bukozesa instead of okubayamba okitegeera n'abasajja abakulu abamu beekakaatika ku bawala abato mu kifo ky'okubayamba ate ne babakozesa bukozesa ekyo si kintu kya buvunaanyizibwa omuntu oba osazeewo muyambe okitegeera kuba naye one day one time busobola okukya naye n'akuyamba oluusi osobola ofuuka homeless okitegeera naye omuntu oyo gwe wakiipinga n'akujjukira n'agamba omusajja oyo yampisa bulungi oba omukyala oyo yampisa bulungi okitegeera anti waliwo abeekiipinga nga beekiipingidde mu mukwano naye ate we bamala we baleeta ebitereke nebiba disappointinga yes I understand MC naye n'ekyala kikino abakyala I'm sorry to talk about this naye abakyala balina ekizibu omukwano babeera mu mukwano babeera bafuna emotional thinking oba okitegeera bagenda mu mukwano emotionally ne beerabira okulowooza ku biki ebirala okitegeera nze ndowooza woba mukwano n'omuntu n'omusuubiza munnange ngenda kufunira ngenda connectinga wano ofune omulimu kola bwoti ne bwoti biki teweerabira ate omukwano we guba guwedde omukwano gutuuka ne gugenda kituufu
naye tova ku mulamwa nti omuntu ono agenda kubeera waatya. Omuntu tokwata ssente nti ogenda muwa ssente, naye omuntu mulage what is supposed to be done. Nti olumala obashipinga mubeera mu bugutana mukukuta mufulatinga ne bakaddaama emisana nga tebaliwo bagenza okukola kati ne basalawo ati sikaba bafulumya ennyumba. Obuzibu obulala bwe buva buubuno. Omukazi akushipinze, for example, omukazi akushipinze na mukadde, nakiganda akushipinze na mukadde. Mukazi musajja wattu toyina wadde komwegomba nako kakusikirizaako. Naye just olw'embeera munnange ogamba waye kantuuke ku land of the free, ntuukaawo mbeereko naye ebbanga nange neetengerere, okitegeera. Of course ng'omuntu yenna naye yennyini asobola okuba nga akiraba nti mu butuufu nange ono omwana muto katunuulira Kaiys n'oyo omukazi, for example. Okay, kale kaneme kwogera bwentyo. Osobola otunuulira omuntu mu butuufu ng'olabira ddala omukazi mukulu nnyo ku musajja oba omusajja mukulu nnyo ku mukazi ng'omuntu yeewogomyewo bwewogomi. Naye omuntu oyo ate era osobola okumuyamba. Osanga omusajja omwana gwali naye nga almost amuzaala. Omusajja gwali naye nga almost mutabani we, okitegeera. Muyambe oba osobola okumuyamba. Ate tomufuula muki? Tomwozesa mpalezo, tomwozesa omusajja wadde aba musajja. Katonda yatutonda ffe abasajja. Wadde omusajja abeera mwana muto ayinamu ego, okitegeera. Mufuula nti musajja. Obuzibu muyina nnyo omuzannyo mwe be bashipinga. Omukazi akuleese yakola yasasula biruzi wakatuuka ate toyagala kwoza bintu, toyagala kwoza buli ebintu byo Sekiganda yenna gwe bashipinze n'abeera nga tayagala kwoza bintu, oyo ye musayira omusango. Naye ebintu olina okubyoza, okitegeera. Olina okwoza engoye, olina okuyiga engeri gye bakozesa washing machine, okitegeera. N'oteekamu engoye n'ozooza engoye za gundi za mukyalawo, okitegeera. Olina okuyiga okulongoosa ennyumba n'okiriininga. By the way, Uganda tumanyi kiriininga mayumba. Okukiriininga amayumba okuyigira bweru wa Uganda ng'ovuddeyo, okitegeera. Olina okuyiga okukola ki? Olina okuyiga okukozesa ebintu by'amasannyalaze eby'enjawulo, okitegeera. Olina okuyiga okukozesa microwave, olina okuyiga okukozesa zitosta zonna. Olina okukozesa ebintu appliances ez'enjawulo mu mayumba. Olina okumanya okukozesa heater, okitegeera, n'ebirala. Ate n'ekirala jobs linking kutumiddeko. Ate n'ekirala ono nakiganda yakushipinga emirimu wagikolanga bulungi. Kati nze nakiganda eyanshipinga ate ayina Sekiganda gwe yankwasa yeyandeeta. Kitereke bakiwaanyisa. Kitereke bakiwaanyisa ne bagabana ssente ze nabawa kubanga yankubira ddala ssente eziwera. Ebyo tebyali bya mukwano. Tebyali bya mukwano. Tebyali bya mukwano, naye yankubira ddala ssente, yandaga nga investor nti ye yazze ku investinga Uganda. Kati nagamba atya? MC ndowooza ey'emboozi oba enaaba ya bulala. Kati ekitegeeza gwe kati gwe bagenda okushipinga nga bakusuubiza n'omulimu. Ngamba nti ogenda tuukira wali, nti nja tuukira wali nga manager okusinziira ku experience gye mbadde nnina. Nja tuuka nga nze manager waaki, nti okusinziira ku experience gye mbadde nnina e Uganda, kuba of course nakola mu radio broadcast radio nakola mu radio ne nkola mu television, so nga na experience ya radio na experience ya television, ate nga nako ne experience ya newspaper, okitegeera. Ekitegeeza gwe bakufera. Yanfera naye yanferera we namusanga omukyalo oyo namusanga nkyali Buwarabu gye namusangira. Kati nga akatiba kakozesa ateeka amayumba ag'ebbeeyi ku Facebook ye. Properties ezo kiteeka amayumba ku page yakyo ku Facebook okwo, n'alaga nti buli dakiika abeera busy mu construction, oba okitegeera. Kati jjukira buli w'otambulako bw'oti obwongo bwo bugaziwa. Oba oyagala nnyo okudiiringa n'abantu abali mu ki,
oba abantu abali mu ssente oba oyagala kudiringa gundi yo social network yo eba tikyaga diringa n'abantu batayina ssente oba kitegeera mpulira bulungi genda maaso naye nga ye jasi yekigendererwa kye kyali kyakola ki kuba kati jjukira ggwe obeera awantu ng'owulira okooyeewo okitegeera okooyeewo kati ggwe yakulaga nti w'oyagala okulaga yamanyiyo ate buli kimu ky'oyagala osobola okukifunirayo okitegeera n'akozesa gundi yeeyo ignorance gy'akozesa tegeeza gwe bakushippinga naye nga tebakushipingidde mu mukwano naye era yateekawo embeera kyateekangawo embeera kiyinza okukubira essimu nekyebikkula bwe kiti omuntu gw'oyogera naye toli mu bya mukwano naye nga essimu ayagala agikube nga yeeyambudde kyakuterawo embeera ekusikiriza jjukira kati abakazi abo abali e Uganda abatagetinga abavubuka abali mu Buwarabu awo bamanyi abavubuka tebafuna sekisi bamanyi abavubuka abasinga bambi tebafuna sekisi kati sekisi oyo naye ate abavubuka abali mu Buwarabu awo bafuna sekisi bafuna abazungu gye bali awo abachina gye bali abarussia gye bali aba-Egypt we bali beetunda abamoroko we bali okitegeera ne bannakiganda we bali awo bajja ne beefuula nti bazze kukola ki bazze kusuubula naye nga bazze of course kuzanya gwa nsimbi era yasobola okukubira essimu n'akugamba ndi wano nazze ndi mu Hotel Continental ensalaako naye ezange zinsindikire ku akawunti bwe nti byebiri eyo eddoha ogwo omulamwa gujja kuba gwa bulala ojja kumpitanga gundi nga panalist tugenda kwogera ku balenga akabozi enkya katuke tumalize be bashipi kati MC kudda ku mulamwa gwaffe nsaba abakyala bannange abakyala mulekerawo okujooga abasajja bannange wadde omukazi oba okoze ku ssente oba oshipinze omusajja okujja ku Bulaaya bannange muwe ku basajja ku kitiibwa n'oyozesa omwana wa munne empale n'omwozesa akaleega okitegeera oyinza n'okufuka ku buliri n'omugamba ayoze amasuuka oyinza n'okupama ku buliri n'omugamba ayoze amasuuka ekitegeera n'otuyanira masuuka n'otuyanira ku zipiro zonna n'omugamba ayoze amasuuka okitegeera gwe n'omugamba ogenda ku shift waliwo bannakiganda abafuka ku buliri ne bozesa bano be bashipinza amasuuka gye bali naye tebasobola kuvaayo kwogera naye nga gyekiri ekyo okitegeera omusajja n'ayoza amasuuka omusajja n'atwala omufaliso n'agwanika wabweru omusajja n'alongoosa mu nnyumba omusajja n'afumba omusajja bw'amala okufumba n'omugamba genda ate ondeetera ebintu ku dduuka simanyi ku supermarket genda mu mall ate oshopping eyo n'avaayo kati ate n'omugamba ate genda ono n'omwana ku ssomero kwegamba omusajja n'aggwako emirembe musajja watu nga talina kyakwogera tanyeega musajja leero kati awo ku Bulaaya ate kyasukka jjukira omusajja tayogera ennyumba z'abakyala n'abaana bino byeyogera biri Bulaaya wano kakati ate ne wane South Africa weebiri kubanga South Africa era terina nnyo njawulo mu ddembe ly'abakyala era wano mu South Africa wabeerawo omukazi era wadde alina eddembe lya waggulu nnyo okusinga ku musajja okitegeera nsaba abakazi abakyala bakyuseemukko wadde fayini oba okoze kasente oba oyambye omusajja omuleeta akyuse obulamu naye ate okumujooga ennyo omusajja bambi aggwamu n'ekyagala kimuggwamu okitegeera waliwo yalangira munne nti tayagala kukola naye nga bambi omusajja ayitasa kukola mulimu guli gwe baali bamugamba asenye embalaasa amanyi omusajja n'agamba nze ddala abadde owakabye e Uganda embalaasa amanyi ddala muganda wange MC nze natuuka wano nzo ndaba MC natambulako mu motoka y'emu ne Prime Minister wa Uganda yavaako Lwakana Rugunda nga tugenda Karamoja
natambula Uganda yonna natambulanga ne ngende ye Fort bagulawo blood banks ne ngende Karamoja ne ngenda wa kugamba nga ntambula Uganda yonna ngendi mutwe okitegeera nga ndi mukuweereza naye njagala nkubulire natuuka wano nendaba basse Kiganda engeri bannange gye bajogebwamu abakazi neŋŋamba kino kiki era gye bujja nja kuwandiika nja kukola documentary ekwata ku bulamu bw'ekyeyo bwendabye engeri omusajja gy'atulugunyizibwamu ku kyeyo. Ekitegeeza Boy Child yasinze okunyigirizibwa mu kino. Abakazi bagamba nti omwana omuwala atulugunyizibwa nnyo oba omukazi atulugunyizibwa naye ate omulenzi atulugunyizibwa nnyo kubanga ate talina ate na bwogerero. Abasajja bangi badduse mu mayumba gaabwe. Abasajja badduse mu mayumba gaabwe abakyala bayomba. Omukyala asobola okuyomba okuva lwe yayingidde okuva ku shift okutuuka lwanaddayo enkeera n'otuuka mu buliri nga ne mu buliri ataddeko ebanja naye ng'ekimuyombya temuli kubanga yaguze amata n'oganywa kubanga oba amata gabadde ga mwana kati gwe n'onywako ng'owulira enjala ekuluma okitegeera. Yazze mu firiji n'akebera nga maybe yabadde alowooza nti ennyama ejja kumala ndowooza omwezi mulamba. Kati ate musajja wattu gwe appetite yabadde oluusi kati stress bambi abasajja abamu stress egenda n'emuyitirirako bambi kati stress n'agamba wayi kandyemu ngezeeko kukola ki. Kati awo discussion egenda kunyuma kubanga gw'ogamba abasajja babatulugunyizza nnyo. Abakyala beddeko bambi abakyala tubasaba beddeko temuteekawo nnyo mbeera wadde muba sente muzikoze naffe abasajja tetuba tulabirira abakyala tetulina mbeera gye tuteekawo tetulangira bakazi naye abakazi bannange balangira abasajja ate bonna si muzungu si mufirika si muki bonna bafaanagana abazaala y'omu naye mbasaba bakyuseemu bambi. MC sijja kubeera muteesa wa lunaku naye nga katono nga tonnagenda. Kati omukyala yayombera amata Cowboy yanywa amata omukyala n'ayomba. Gambye omukyala yayombera amata namugaa kati nno nkuwadde ekibonerezo ngenda kumala omwezi mulamba nga sigagula. Kitegeera. Kati musajja wattu yayinamu akasente ke yali akuumidde ku kabina akayima agensa anti kati w'obanga ofumbiddwe ewa Kiganda. Jjukira olina okubeera n'ensawo yo ensawo essaawa yonna ng'oli ku seti nti Nakiganda wangobera nga nfuluma okitegeera. Olina okuba n'ensawo yo olina okubeera n'etawulo yo ng'oli kugundi obeera kugundi kugundi obeera prepared essaawa yonna nti nina tawulo yange wali obugoye bwange okitegeera n'akasente kange akanaalinya train oba akanaalinya taxi okitegeera akanaalinya Uber senga Nakiganda ngoba ekiro ekyo nga nfuluma nga ngenda nkonkona mikwano gyange nga ginsuza okitegeera. Naye nga mu butuufu bambi omuntu nga mwogera olulimi lumu oba kati right now Bannakiganda kyemmanyi Oluganda abasinga baluwulira omuntu nga mwogera olulimi lumu bambi tomuteerawo nnyo mbeera. Abasajja bannange abasajja tebafunika omusajja eyeewaddeyo n'akubeerawo kuba abantu abamu tulina empisa embi. Omusajja eyeewaddeyo n'akubeererawo n'agayisa gabi oyinza okuba tolabikana bulungi ng'oli musiiwuufu just bizigo bye bikukyusakyusaako okitegeera naye ate omusajja n'omuyisaamu amaaso n'omulangira omusajja oyo ayinza okuba naye kati kiki ekiba kikunywesa amata ng'ate okiraba amata matono. MC ate kati munnange sometimes oyinza okuba ng'oyagala kukola ku balanced diet ejjukira kati wano Ebulaaya ebyokulya bingi wano ebweru ebyokulya bingi tobeera nga ali e Kampala ne Kampala abalinamu kasente era of course embeera tebateekawo mbeera ebyokulya bingi it's a variety. Tweyanziza nnyo sigalako tuwulize ne koona omulala atuwe ku ndowooza ye. Nkale mwebale bambi kumpuliriza. Oteesezza bulungi. Tweyanziza nnyo William Washington. Oyo abadde William Washington
katufune wano ku mulala wano kuba ku simu eyagala okutuwa ku ndowoozayo tusobole okuba nga tuwulira wano ku ndowoozayo. Yeah. Ateseza bulungi nnyo omusajja. Agambye okushipinga si kubi naye gwe bashipinze weebereremu. Naye obuzibu okushipinga omuntu omushipinga naye ng'ebirowoozo biri wala n'oshipinga ekitereke kyo okitaddemu ssente n'atuuka ku Amerika n'adduka. Kampulize endowooza zammwe mwenna. Ddamu okube ku simu eyo, simu ebuuseeko. N'oteeka ssente mu kitereke kyo ate ekitereke ne kidduka buddusi. Sebo. Wangi Sebo. Nkulamusizzaako muganda wange. Nkulamusizza Sebo. Ala? Yes Sebo. Kakati nze ngenda kubeera brief. Beera brief era Sebo kuba abateesa bangi nnyo simu ogiwulira. Kakati baganda bange be basiipinga n'abantu abasiipinga tulina obuzibu bungi nnyo. Omuntu abakazi abasiipinga abasinga n'abasajja abasiipinga oluusi ngenda kubabenyera ebiti by'abantu abasiipinga kuba nze sinalaba muvubuka ng'asiipinze mukazi we oba sinalaba muwala mutowa ng'asiipinze bbaawe nga balemeraganye. Munansonyi oluganda sirutereeza bulungi nkugamba nga beeremereddwawo okubeera ababiri mu maka gaabwe oba mu mayumba gaabwe. Abantu abasiipinga abantu nti asiipinga n'omuntu gw'atamanyi. Kuba mubuulidde obubuulizi nti nno nti gundi waliwo omuvubuka bw'ati ali bw'ati ne bw'ati ajja kukolera. Okitegeera? MC kyompulira? Nkuwulira Ssebo. Abakazi abasiipinga abasajja ava wano n'agenda e Uganda oluusi babasinkana mu bibaala. Emirundi egisinga njagala okyegendezeko nze nyina n'egundi nyina n'obujulizi obulaga nti kubanga abakazi abasinga abava wano e Bungereza, abava wano e Japaani, abava mu Amerika, abava eyo mu Buwalabu, Dubai, luddawa agenda e Uganda n'atula mu kibaala n'agula simanyi zino bia waabwe gwe banywa oyo champagne n'atula wali n'anywa n'afuna abasajja abavubuka abafaana we batyo abana ab'emibiri eminene. Okitegeera? Kati omuvubuka okuba nti alina obuzibu bwa ssente n'atunuulira omukazi naye yikayika alina ekizigo alina ennyindo tetegeerekeka ne bamugamba muna omukazi oyo abeera Bungereza onoomulya ko ye ate munaye embeera gye ndimu si nnungi bwe naatuukayo nja kukola kijja kumuddukako. Asiipinga omuntu tamanyi muvubuka kyalo gye bamuzaala tamanyi mpisa za muvubuka ne gwe basiipinga yennyini gy'alaga tamanyiiyo n'amusiipinza yennyini tamutegeera wabula buli omu alina ebizibu bye ng'omuntu. Ono ye ayagala six pack oli ye ayagala ssente. Kati n'otuusa omuntu Ebulaaya nga tasobola kukola ki? Tasobola kubeera mu maka MC Richie kankubuulire. Nga tasobola kubeera mu n'ogumu ng'abeerawo lwa kizibu. Okitegeera? Abantu abasinze okusiipinga abantu era abato abasinze okufuna obuzibu bali mu Amerika, bali awo London. Wangi. Abamu bamanyi no basiipinga wano ewammo wano gundi wano wootera okulaga wano mu kibaala ekyo totera okugenda mu ekyo. Bakiyita simanyi Kampala night. Okimanyi ekyo? Ne ku mulundi oguwedde waliyo. Awo ninawo evidence kuba naye baali baagala kunsiipingirawo. Naawe baali baagala kusiipinga? Nze nno baali baagala kunsiipingirawo wennyini awo mu kibaala lwakuba nze ni musajja muyaaya ate ndi mugezi. Esitoola eno naginyumizaako omukwano gwawe naginyumizaako n'onsonyi oyinza n'okuba nga ne kuno kuuli. Naginyumizaako omukwano gwawe ne mugamba munaye nange nali ngudde mu kizibu. Kati baali baagala kusiipinga batya? Kati nze ntuukamu ekyo ekibaala awuliriza ntuukamu ekyo ekibaala ekyo kikampala bakita simanyi Kampala Sebo toyogera mannya g'amabaala wano kunnemesa ga London nvaako. Anti kakati tuli kuli life bw'obaera kuli life buli kimu olina okyogera nga bwe kiri si kyekyo eno sitoola engenda kugiba namwe mwewuunye. Tosobola kuma ku bbaala kati bwe bali bakushipinga bakujja Uganda oba nga bakusanze awo nga local post. Kati nze nafuna omukisa oli yali ayagala okunsiipinga yali ayagala kunsiipingira awo mu kibaala omwo mwennyini era ekyo ekibaala kikolebwamu buli muze gwonna buli gw'owulira nti omuze guli mu kitundu awo gukolebwawo. Kalosiru ngenda kusiibula Kalosiru tuukira kibaala tukitegedde.
kakati munnango abakazi abakyasinze okushipinga era oli omukazi yannyumiza yaŋŋamba mbu yamaze mu Bulaaya ebbanga lya myaka 2 era ng'oyo omwami oyo abaddeko abanyumizizza abakyala abo batera okubeera n'abaana awaka okitegeera abaana oluusi baba bakulu babeera mu myaka awo 15 11 kubanga bwe batandikira okudivosinga abasajja awo watandikira okumanya nti nno omusajja takyakola kitakyamwetaaga amaze okumugyamu akasente akawera owulira bulungi emusibiki mpulira bulungi kakati munnange omukazi ansanga nange nali nvudde okwoza emmotoka ozimanyi nayoza emmotoka kola olunaku nentuuya nempuya nga nzigiza kati munnange nankwekunga oyo omusajja gwe bayita kati omumanyi oyo omwami oyo atera okukutambuza emmotoka era bw'abeerako asobola okunjulira kuba nayozanga naye emmotoka mumanyi bulungi okitegeera kakati munnange kumulamwa kakati omuvubuka ankubira essimu olweggulo tuva kwoza emmotoka ninye basi bagiyitanga 86 nzije Stratford maze okunaabako bulungi nnyo obudde bwali bwa lwaggulo saawa zaalinga awo 2 nanga tugenda kusimbula saawa 2 kubanga waliwo akagenderero ne tugenda mu kibaala kati nga nfuna kabbiya ntuula wali nali nakatuuka mbweti mu Bungereza sinakumalamu bbanga ddene nakamalamu emyezi gyalinga nga 9 awo sinaba nakulya ku kantu emusibiti kati omuvubuka kwe kuŋŋamba munnanga kati okuba nti olina kyeweeyiiya ng'okubanga osobola okwetereeza manyi kyolina okukola kirina kugenda luddawa mu kibaala nkyali muvubuka muto ndi energetiki nze ndalika bulungi omubiri munene okitegeera kubanga emmotoka nazoozanga nga zimpa n'amaanyi omanyi okwoza emmotoka njoza omupiira nenjoza eno nga mpulira amaanyi mayitirivu nnyo era nga n'omubiri gwange gulabika bulungi si kakati enzingine zinyweddemu omusaayi okitegeera kati nnyingira bwe nti mu kibaala ntuula abakazi abo batera nnyo okutambula nga bamagamaga era mubeegendereze nnyo abantu ababeera awo mu UK bakazi batera kubeera myaka 45 45 35 5 myaka 5 50 gyemyaka gyabwe batambulira abantu abasipinga abakazi mu bibaala awo kitegeera kati abantu bakyasipinga abasajja bajja Uganda kuba bakizudde nti omuntu bw'omujja Uganda omuteekamu ssente nnyingi ate nakola kinadduka kati abantu abasinga basipingira wano Bulaaya gundi alemereddwa kamuweerezeke wa gundi gende ludda bali mu bibaala kati bali ludda bali eno era nammwe abagenda mu bibaala abavubuka oba kimanyi nabakutereera abakazi abo beegendereze ajja ye akimanyi agenda kukozesa batambula bamagamaga mu bibaala atambula ne cupa ya bbiya oba oluusi ayinza kutambula kati mulimu abagala okweragana atambula ne champagne agimugulidde nno bebano abagagga balina mu kasente agimugulidde agikutte mu ngalo agenda agizunzazunza agijja wano agijjiza katebe akala agiteeka wali agiteeka wali abo mubeegendereze nnyo kati kankubuuze kati lwaki tubeegendeza buzibu ki obuli mu shipping obuzibu obuli mu shipping kwaba abakazi olukutwala ewaka ewuwe aba ayagala kufuula sex machine takwagala talina kyakusuubiramu naawe tolina kyomusuubiramu wabula okujjako okukozesa obukozesa n'okusiiga ebirwadde ebitategeerekeka okitegeera